Abatuuze b'e Nansana-Ganda mu Lubigi abasoba 225 ge bakomba oluvannyuma lw'ekitongole kya NEMA okukoona ennyumba zaabwe nga bagamba nti beesenza mu ntobazi nga baweze okufaafaagana ne bassentebe baabwe ababakolera endagaano ku puloti z'entobazi. Chairman abimanyiiko era nva wano ngenda kulumba chairman nze njagala mpe ssente zange. Mizigo gibadde 28 naye ng'abaana go basoma sasula ngoyadde n'ekikumi zonna zezo z'olabaawo zonna zibagiye. Bannange tusiba bubi nnyo nnyo abantu ba wansi teri ayamba. Nyumba yange bagimenye simena ngenda kusula kale ssaawa zino. Abannema nga bayambibwako poliisi n'amagye aga UPDF agavunaanyizibwa okukuuma entobazi neero bakoonya ennyumba, amasomero, amasabo kw'ossa n'ebintu by'abatuuze ebirala ebisangiddwa ku ttaka ly'oku Lutobazi ng'abatuuze balabiddwako mu biwoobe olw'ennyumba zaabwe ezikooneddwa wakati mu kwevuma bassentebe ababawandiikira endagaano ku ttaka ly'entobazi. Nagulawo n'endagaano yange njiyina, nagula n'omukyala bamuyita Anet naye yagulawo $16,000. Endagaano zange zonna nziyina. Mu nnyumba sirina nnyo bye ntaasizaamu kubanga ne pasipoti yange ezaddemu. Bano bagamba nti poloti bazibaguza obukadde 16 nga waliwo omukyala asulira okuzaala alabiddwako nga bimusobedde ng'ategeeza nti n'olubuto lumusimbye naye nga ne byalina okukozesa okuzaala byonna bisaanyiziddwawo. Embeera gy'endumu mbi okanye nazaala mu gumu sina gye ndaga olubuto lumuma funye teekango ebintu byange byonna bifudde. Kyokka abamu ku batuuze balabiddwako nga bakuba olube olw'amasaba agasaanyiziddwawo nga bwe balagira balubaale baveeyo berwanirire. Bano tebaliiko oba ani oba gwe gwani nalumanya ne salumanya yenna kimutwaliddemu. Tebataliza makanisa, tebataliza mizikiti, bajjajja be baasose kufubutukamu. Bajjajja mbalaba twakitezze wano bajjajja bo bafuutuse. Omwogezi wa NEMA William Lubuulwa ategeeza nti eri muntu yenna gwe bagenda kutaliza ng'alabudde ab'essundiro ly'amafuta erya Starbex kw'ossa ne poliisi y'omu Lubigi lw'e Nansana okulwamuka mu bwangu kubanga nabo byakusaanyizibwawo. Amafuta ag'enjawulo gonna gagenda kuvaawo. Waliwo police post wali nayo tubasabye bajjulukuke kubanga awo wonna tugenda kumenyawo. Waliwo n'akasomero wali Wammanga nako kali mu mazzi mwennyini. Tusabye abakulembera essomero lino nabo balikyuseemu. Wabula bw'abuuziddwa ku ky'abantu be baleka ne basooka okubaako bye bakolera ku ntobazi n'oluvannyuma ne balyoka basenda ebintu byabwe bw'ati bw'alambuludde ku mbeera eno. Tuwulira NEMA ebaddewo nga teweza abantu basukka mu 130 ng'ate disitulikiti za Uganda ziri 135. N'olwekyo ne baali kutte omukozi omu okuviira ddala ku ED okutuuka ku muwala asembayo aweereza caayi buli omu ne bamukwasa disitulikiti ye era waali baddewo ebitundu ebitafunye mukozi wa NEMA. Amaliriza alabula abantu bonna obuteetandala kwesenza mu bifo bya ntobazi kuba gavumenti yawongedde amaanyi nga bakusanyawo byonna ebyonoona entobazi kuba kino ekikwekweto kikyagenda mu maaso. Bwe twogerera kati operation eno ekikwekweto kino kisengudde amayumba agasukka mu 2. Nabagambye ekikwekweto kyakamala ennaku 8 naye nnyongera okutegeeza bannayuganda nti ekikwekweto kino kikyagendera ddala mu maaso. Ate waliwo nebyo twategeddeko nti gye tuvudde ate abamu baagala kuddamu okuzimba. Kino nno bannange si kituufu oba olwanyisa etteeka ly'eggwanga. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaalero.